alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nesimye ku bantu bakusesa kunanga tukyali balamu nga kutadde nange ate era nesimye olw'okuba bad black kirabo eri Uganda. I'm a gift to Uganda. Ndi kirabo nnyo nnyo. So ndi wano ku nsonga I'm the voice to the voiceless. Ndi ddoboozi ku lwabo abatalina ddoboozi. Nga era kibadde kimbuzizaamu ebbanga lyonna. Mbadde nina byentegekera kategori ez'enjawulo mu bakyala. Njagala okusooka okwetwala akakisa kano okwebaza Honorable Speaker Anita Mongini. Maama tukwebaza. Erinnya kanditereze munansonyiwa. Kaŋŋambe neebaza Maama Speaker Honorable Anita Amongo, Speaker wa Palamenti 2022 paka gye tunaagenda n'ekisanja ekirala maama kijja kuweebwa. Weebale kuba mukyala atudde mu ntebe y'obwa sipiika n'olowooza ku mwana ow'obuwala n'olowooza ne ku bakyala. Kati ensonga endeese wano leero era ekyokubannyonnyola ndi kwogera ku bantu abe categories ez'enjawulo nga ngenda tandika n'abantu nti njagala mukitereeze temuddamu kuyita muntu nti a prostitute. Tewali kigambo prostitute, wabula ekigambo kiba nti abantu abo bali mu category babayita ba sex workers. Sex workers are adults abatwala ssente oba ebyamaguzi in exchange of sexual services. So baba bakola. Kati abaana abo ab'obuwala era yonna gye muli eyo kale oba njogere mu Luganda nti bamalaya kubanga baneekolera gyange benjagala okubanga nnwanirira bave ku makubo. Lwaki nvuddeyo okubalwanirira mu kategori eyo kubanga kye muyitamu nali nkiiseemu. Mulimu abagendayo by bad groups, mulimu abagendayo by torture, mulimu abagendayo kyeyagalire, mulimu n'abagendayo olw'ennaku ennyingi nga nze bwe nakiyingira yali nnaku nnyingi. N'ekirala ekinzijjayo at this time lwaki nvuddeyo mu Uganda kati 88% abantu balalu. People are mad. Abantu bali mentally ill, abantu bali depressed, abantu bali abantu balina embeera gye bayitamu nti abeeraawo nga talina na muntu gwakwogera naye. Ne wabayo ne bamaama nga ye ekyamutwala ku kkubo kulabirira baana kubeezaawo baana. So olunaku olwajjo nagenzeko ku Palamenti ne meetinga Honorable Speaker ne twogeramu one on one. Nakkiriza okusapootinga abaana ab'obuwala abeetunda bave ku makubo basobole okufuna ebyokkola. Era nga tugenda kukolera wamu waliyo n'abandi emabega okulaba nti abatagala batuukiriza mannya, okulaba nti abaana abo bava ku kkubo. Abaana baffe wano ab'obuwala e Uganda ennaku zino alinnye ennyonyi n'agenda e Malaysia n'agenda e Thailand n'agenda e Dubai n'agenda ng'agenze kwetunda. Naye njagala obbagamba bakwano, it's not too late to change. So nga ekibampisizza mwenna okuyita women society eri mu Uganda munneegatteko tukwatire wamu tuyambe abaana bano ab'obuwala, tuyambe bamaama. Honorable we nabadde njogera naye yannyongeddeko idea n'aŋŋamba bamaama balina bu business kubanga nze nakula ndi mukyala munaku nnyo mama wange ng'atunda manda ag'ekitiyo. So obulamu bwe ŋŋenda obbayamba nali mbuyiseemu nayitako mu mbeera eya upcoming business nga gw'oli eyo ka business katono ka business ko nga katandikira mu mitwalo 10. Ndi willing women empowering nga nze ŋŋenda okuba nga ngikulira okwongeramu era nga saagala mbalimbe mbu nange ndi bulungi ŋŋenda bayamba nga nange neeyamba bamikwano nze ndi muntu w'amazima. So nga era byonna we nabiteekayo nga we mbanoonyereza abagenda otuyamba mufune emirimu mube bulungi nange ŋŋenda kweyamba kubanga nange siri bulungi pulezidenti wammwe. Kati n'ekirala njagala okwogera ku bamaama bano basingo mother abaana mulimu bamalaya abali beetunda ne babivaamu naye nga mwafunirayo obulwadde
nga mwalwalirayo endwadde ez'ebika ebyenjawulo totya kuntuukirira. Ntuukirira peegi yange ya Facebook eri Bad Black Uganda, Snapchat Bad Black Uganda, ennamba yange eryemu siina namba ndala 0782771463. Ntuukirira tubeeko engeri gye tukola ki gye tweyambagana era nga eno projekiti si ya politics. Bannanga making it clear, bino si bya bufuzi. Obwedda jjo we nagenzeko nga muŋŋamba tiimu MK nedda. This is not a General Muhoozi project oba General Salimu Sale oba Mama Honorable Speaker oba State House oba NRM oba People Power. This is an independent private project. Egenda oyamba abaana ab'obuwala abali ku nguudo, egenda okuyamba omukyala owa bulijjo ayita mu mbeera enyigirizibwa, ayita mu violence. Abakyala abamu mulemedde mu bufumbo, not because you're happy. Mulemedde mu bufumbo, muli mu toxic relationship, omusajja n'akomawo nakuba, omusajja n'akujja ku buliri n'ateekako mujjawo like ng'ate oli mwana muto myaka 2 mukwano lwaki ofuuka basketball? Lwaki oba omusajja amaanyi ago agakutokyalinga nakuba? So byebyo bigenda okubeera mu ofiisi yange nga nja kuba ngilocatinga very soon. Tugenda kuba na office, we are going to be registered which is already biri mu process byonna. Njagala okubayamba mu bamalaya ate ne bw'obanga oli eyo kati mwabaagala ng'ogamba njagala kubanga baddilaga mukwano konneegomba ekinsobola okunneegombako nti bambi after batirako protocolo bwasekitwaka atibisibamu n'abivaamu n'avayo n'atulwaniza. Mukwano tewali kintu kigenda kuvaayo. Njagala muve ku makubo, njagala muve ku sikiiti eyo eya sikiiti, muve eno simanye makinje ku mubalaka, muve mu mabaala, muve tukole, we can start a workshop ey'ebyalaani, craft, tusobola okukola ebintu bingi nnyo ne tubitwala mu Dubai Expo ne babigula n'ofuuka omukyalo w'amaanyi naawe n'oyamba omulala. Naye nga okubeera ng'oli sex worker gundi ezivaamu nnyingi nnyo. Oyinza okuba ng'ofuna ssente naye ate kinaavaamu kijja kubanga kiri. Abawala abato myaka 10, manya myaka 17, 16 ku myaka 2 ofunye olubuto tomanyi taata, omwana tujja kumulabirira. Mulegerawo okutuula abaana mu toy, mulegerawo okukola abortion, ate gye mbagamba byonna mpitayo because nze am a mother of 4 children. N'abortion gye nakola naye nali sinakula kijja bbali naye nga naye okulokisigamai naye nina abaana bange bana nasobola okuva mu ebyo ebintu. I'm happy. So it's not too late omuntu okukyuka n'ogamba kati nkyuse, kati this is what I want to see. Abakazi tuli b'amaanyi, so mpita maama Benasi Museveni, maama mpisa ku board tuyamba abaana ab'obuwala. Omanyi Uganda weyakyuka kakabuuzo, buli muntu ava mu kukundira ebyokuyombaako naye nange njagala okubakaako langi nena nensayisako omuntu oyinza enkuba yazolyenga muri kushituisi ate omusajja ayinira buyimirivu wakulimuka emmotoka tomanyi gyakutwala olagenda kuwayo nga sakrifayisi akutute takozesezza protekta bintu bingi nnyo bantu nnumirirwa wamu nammwe era njagala okubagamba nti wamu nammwe bannange muba mujje nga mujoyininga neneetaaga abantu okusooka galasanira n'abantu 300 sex workers nga mwe muli ne bamaama saagala mugire mujjuke bangi njagala abantu 3 project ekazitegeekeze naye ng'oli eyo ng'omunange weekolera ziro efeemu ntuukirira batuteereddewo ebigenda okukyusa obulamu bwaffe bamikwano ninakyemuyinza ako tuukirira ebitongole bya AIDS nga taso mujja kujjanga ku woofiisi munone eddagala mufune mukene mufune obusera ebintu ebyo bigenda okubazimbulukusa buli jasiti bulwadde sigamba nti enkomerero eba ekoze eki eba etuuse
as long as nayo tugenda kusomayo bamikwano, so togamba bannange nze bwamalaya nafunirayo obulwadde ensi yaggwa kanfe n'akaana n'okasuula mu ntooyi. Mukwano eyo depression gye tugenda okujjawo. I'm fighting this. Ngenda kutuukirira ebitongole as long as I'm still live sex workers. Muyina kati muyina omuntu obwegerero, mwafunye obwegerero, so kale muntereeze emitwala muganda